Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Khalifa Haruna Abdunur owa Ummati Salam Kampala Matali Group. Nyongera okujjukiza bannayuganda mwenna nti obulwadde buno obwazze obwa COVID-19 abala butuyita coronavirus butta era twongere okulabika nti tubwewala nga tuyita mu biragiro ebyateekwawo omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Amateeka ge yatuwa naffe ng'era ge tulina okukozesa. Tunaabe mu ngalo ne sabbuuni. Eddakiika ziba zaakayitawo 2 naaba mu ngalo please. Bw'oba ova otambulako oba ova mu dduuka oba ovaawa naaba mu ngalo. Bw'oba ogenze mu katale ne bagamba naaba mu ngalo tonyiiga, kiyamba ggwe, kiyamba famire yo, kiyamba okusigala ng'okyali mulamu. Obulwadde butirimbudde amawanga mangi ge muzze mulabako n'okuwulira agatambula ku social media oba oli awo ffe abatali eri. Bannaffe bangi nnyo bali mu nsi z'Ebuwarabu beekukumye mu mayumba ng'olw'obulwadde buno. So twongera okusabira Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obulwadde bwe tuba twasobya Allah tutaase kuba gwe gwe tusinza. Era n'okwongera okujjukiza bannayuganda nti ennaku pulezidenti ze yatuwa tuzigumire tusobole omumalako olw'obulwadde buno obwa COVID-19. Sigadde nze Khalifa Haruna Abdunur abasinga gwe mumanyi owa Ummati Salam Kampala Matali Group era owa East Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.